bakuba fetu settinga kati standards nayenze kati ku myaka gyange gye ndiko and by the way this month on 23rd birthday yange nga tuweza mmeka just 35 ku myaka gyange gye ntuuseeko ndowooza nti tekyandibadde si kirungi era si kikola kuleetinga omwana ali biro 24 naye kati okimanyi nti wali omwana wa 24 andaba ng'omwana omuto definitely naye ng'akwepikira nanuvale kunneepikira ngalaba ndi mwana muto anekye ngamba naye kati ku kyomu kati just imagine nga nze ndi mukazi nga ngenda mu 35 ng'ate omulenzi wa 24 aba muto ebyo tebikola birabe ennaku zino gwe singa omanye ekiri eno mu ground my dear ati kati awo kitegeeza omukazi watuuka okukola ekyo embeera ebeeganye kati gwe dolini okimanyi nti waliyo omukazi eyeegumya kati gulaba sigamba gwe nze byo naawe embiti yabyo kati okimanyi nti waliyo omukazi abeera awo nabeera nze sibiriiko nze I do this at the right time ndolaba agenze wano n'atya talina mwana atandika opanikinga kakati ate abo balaba baba basettinga standards nze omusajja alina okuba bwati alina okuba kino alina okuba kino alina okuba kino agenda okulaba atuuse gy'alina otuuka agenda ku apex tannalengera alina byonna byayagala kati okimanyi nti no si bato naye atuuka ku kiseera nga jayajja nga jayajja wale ulideko ekigamba jayajja standard zingo lwazivuddeko nga values nazo azivuddeko tewakyali bya values atuuse ekiseera ayagala kuzaala atuuse ekiseera ayagala marriage ate leka nkubulire buli lwogenda ng'okula ng'ogenze wala ng'olemeddwa okuzimba love mu buvubuka buli lwokula eyo ogenda kubeera kusanga ebizibu bingi lwa nsonga ogenda kutandika oddiringira mu basajja boolaba nga be bajja mu sayizi yo kyokka ate nga bafumbo n'abato era balina abafumbo nga buno obuvubuka buno bukasa novas bukyazakyaza obeere mu kwerumya omutwe ogenze wakavubuka osanzeyo obukomo osanzeyo ki kubanga kakyaza abagundi kati otuuka ekiseera ogambe kati njagala omusajja ng'akuze mu birowoozo kyokka oyo akuze mu birowoozo ate olwedde alina omukazi oba abakazi alina kusitula byenjegedde lwaki ogamba kwakwambale neetereza ogambye ina kibazo kyagala otugamba ogambye efazi kibazi ki tandika new year simanyi mwamaze ddo mbu new year new me nawe new year new me nedda mukwano nze nfaanagana bwe nabadde eggulo ne leero bwendi kuba nkimanyi bwe nabadde eggulu okujjako nnyongeramu biralalala ebyetaagisa naye ng'omwaka gwatandise bulungi nnyo lwakuba gutusanze mu mbeera okimanyi nti buli muntu yenna mweraliikirivu muntu yenna awoza kino ngenda kusooka kukola kino naye kulonda kusooke kugwe ngenda kukola kino naye kulonda kusooke buli muntu yenna awoza kulonda kusooke kugwe kulonda kusooke naawe leka nkubuulire era tugenda kubeera tugenda after 3 days of corona new normal it disorganizes that's the whole thing that's the only thing because if you are just that one positive bainza kuja ku internet tuliawo atenga just that one otya naawe lunaku lumu lokkalokka gwe tugenda okubeerawo balonde abakulu babeere ku kkubo nga bateevuunya mbeereddewo new normal after 3 days as usual twabimanyi naye nga mwaka guno wabaddeko kyeweekolera tewali mukwano ndi fresh nga bw'okiwulira omwaka gonna ndi celebrate ne guno omwaka nandikutwaliriza tofuuka kasitoma wange omanyi omwaka guno ngenda kuleeta sex toys ogambe sex lwaki oleeta sex toys demand
Mwere business ya feria. Batanso Naba customer babadde bambuza. Buli muntu yena nga akubuza. Bana toyina okko. Toyina ka vibrator. Kana kato kakunyumize. Waliwo guy yazze jjo. Ng'ayagala kaddole. Ako kwekozesa. N'abuuza, yagambye Brad, abakazi mbakooye temuyinaawo kaddole. Ne mubuuza, ne mugamba kaddole ako ak'abasajja kabbeeyimu kaba ka order. Ne mugamba akatalina nyash ka mitwalo 5. Akalina nyash ka mitwalo 7.5. N'agamba njagala ako akanyashi nga nkubako. Kati gaye yabaddewo kwekumbuuza. Gaye yabaddewo kwekumbuuza embeeredde kinayo. Mpunya bulungi. Gaye yabaddewo kwekumbuuza. Ne kaakati olwo oyo muyaya addayo ati ewaka. N'agenda mu nsonda n'aggyayo akantu ke bw'ati n'obwongo bwe. Aba alowooza kati kyasinza okumbuuza ekyekisiru yagambye mbu ne kati bw'amala okukakozesa akanaaza. Mubuuza gwani agenti kaba kaddugala nti byaba akataddemu. Emugamba bosi akanaaza atolooza asobola okukaleka nga kakyafu enkya anaakola atya. Engeri gy'okwata akantu ko kati simanyi bateekamu omwanda ne kwogera nga mulimu sabo okanyiga ne kakola kabaamu sounds era ezimooninga. Lwaki osasa onogamba eyo sound? Kabaamu sounds ezimooninga ate kaba lubricated. Kabaamu lubricants kati nga kaseerera. Ogambye akalina mabina ka mitwalo ameka? 7.5 akatandikirwako. Then akatono akalina nyasha akatono ka mitwalo 5. Ate wali akalala nga kali fuulu nga kalina n'omutima gw'embogo. Fuulu bode? Nga kalina omutima. Ate gaba gagonda. Olaba ebeera ddami naye nga gagonda. Moro meka? Kati ako kaba 1.2. Nakalamba bwe kati. Naye oba n'omuntu wo. Kati olaba condoms zibalema okugula. Kati ajja nakola ati akudole. No ajana jinona diludongera no buli bwagula vibrator nateka akubire simu nagamba kampakingire. No ajja. Nga bwe yazze. Nabuza temuyinaawo. Kati naawo ng'omukolera order. Bwina expiry date? Temuyina kaba kintu. Bwakagaziya ngafuna akalala. Tekagaziwa naawe. Kagaziwa ki naawe? Damo ozimanyi. Zine ziberako engoye. Kati just kibateeka mu hall. Ne hall eyo nebeera ng'eri ebit. Bweyulika ng'atunga. Tiyulika. Ati yuhole gundi dami eyulika. Kati je business egenda okukola. No. So ogenda kugula buddiyo. Nete dildos gundi si dildos sex toys zokka sisi. It is not limited to that. Zibeeranga zinnya ate kati abakazi be basinza ozzettanira ennyo. Kati gwe bw'oba oyagala okukakasa nti ebintu ebyo abakazi n'abakazi beeyagala nnyo these days because bakozesa ezo dildos nti beeyagala nnyo gagenda mabaala. Okimanyi nti ogenda mu club emmeeza nga 6 zonna ezikwetoolodde nga kuliko abawala n'abawala bali mu kwekwatirira. You know what it means? Kitranslatinga ku kiri bwe baddayo of course they do their stuff biki lulimi na biki but they get tired. Batuuka ekiseera ne bakoowa ne baba nga balina okuleeta dildo eyo maybe ezimu zibaako ekisipi. Kati omu eyefudde omusajja oba bonna they can buy 2 omu n'akyesiba they face each other like this. Ne watandika okukyetuusaako oba mulimu ne instances nga bono agyegulidde emu n'abeera nayo ewakaawe maybe n'agulyako ne vibrator. Kati ogenda wetu vibrator zimanyi? Zimanyi ziraba. I've never used them but I know them, I see them. Nemu movies mbiraba. Ne ku internet you Google and see. Ogooglinga direct. No kako se. Because babyogera. I'm better curious. No, I'm better curious. Nenga baze by the way chibogera ko better curious. Nenga akanda be. Wow. You put on those movies ngoliweka. I know. It's like I control myself. You don't get stimulated. You're a human being. No. I don't see Googling how to use it. I Google to see how it looks like.
Nibakugamba waliwo aka battery, waliwo aka masanyalaze. So I get a bit curious. What is this? Then katiba because I think you anxiety yeyongerayo okulaba okozesa. No, because I train my mind. Yeah, shanze. Yeah, mkwano tojja. Oli mulokole. Nakwira mu background y'abalokole. Nanga toli. That's my between me and God. Abalokole be. Between me and your God. Yeah, my faith is between me and God. Bade mu Bible mulimu ekigamba nti oli waddembe okujja nonyonnyola abantu nti oli mulokole such that nabo ba getting inspired. I think abalokole oyagala lokoke okyogera tewali akugana. Abalokole babeera limited ku gundi ku bintu ebimu nga tebaagala nnyo kubyogera nga bali naye nga munda because they are human. Gye babeera they do things, but I can tell you ennaku zino ate bw'ona asanga omuntu akozesa ebintu ebyo ajja kugamba nze abakazi kyayagala n'abasajja omusajja tondeetera n'abasajja because oli akwata kantu kene kamunyonyogerera no leave alone okukaba naye ne ka vibratingira kuli kwennyini where this woman where this guy cannot reach oli nakakwata n'akateekayo ne kalya kati nakwata dildo n'agira n'atuuka ku climax oyo olina ky'omugamba. Byempulira ennaku zino nekirala ekitunde ennaku zino business eriko simanya biki betighten naisa therapy mugenda some treatment eri awo mugenda babatunga ne babazaawo ne babatighteninga bukyuma ali ekyuma ekitightening anti we bangambye so bakita biki simanyi tightening waliwo n'ebintu bingi ebitightening waliwo n'akastick nakalabye akastick kawe nkalina madura katunda. I have it. Era bw'onfunira aba customer, I will give it to them. Kate kalaisi. Ntwalo. Mitono nnyo. Sijja kwogera fixed price because whether tulaba between nakitundu abalaga munaana. Ate ko kikabeereddawo ka stick. Ko kawangaala. Nti you use it n'otereka. Nokoza notereka. No, baba tokozezaako. Nokoza nawe kama. Kati oli gundi. Very sensitive now. Bokozesa weka. It is always by you. Water jams zikusanga everywhere. This place is very sensitive, my dear. Which place? Our cook is very sensitive. So there's no you can tell me. Yeah. Our anyway. There's no you can tell me you're going to use it and keep it. You have to wash it at least. Era nayo. By the way, mulimu abantu nga they are not tight bambi naturally. Chiva kuchungo kuzala what else? No kuzala tekukufula widely open. Okwesa abasajja bangi ekifula. Definitely. Really? Okwesa abasajja abangi sensible ekyenda. Kiri kyenda oli sebusa. Oli sebusa omusensebula ono nasensebula abamalaya goza lwaki banaaba kooko after banaabayo soda just to get to tighten. Era bamalaya bakamanda okugambula ne namazaga ne gagayamba okutighten. Nate mnereka nkulyeko ekintu ekirala kyoyinza okulaba nga okimanyi kino malaya ayinza obutagazuwa nnyo ate omuntu nga datinga abasajja bangi ab'enjawulo ate ye n'agazuwa. Nope. Malaya tajja satisfyinga. Malaya doesn't satisfy you, neither does she get satisfaction. Just passively for money. Remember, you put on that replicated tube. Kati, we just enter there. That is the ebibozi byempulira I've never bought any, and I think I will not buy. Why would I? I will never. So, ajja papasire for that. Naye kati ono boyfriend ojja kwagala omukakasa naye akukakase. Kati omuveeko ogende kumulala ogende kumulala. Just imagine a situation in different things of different shapes are entering a particular thing. The same thing. Definitely, this one, which is bigger, we look for its size. Hey, chivirako n'okuunya abakazi abamu different men they pour into you whatever. Ate ekyo si kituufu. Ati nga tebamanyi kunaaba bulungi. Kyogamba mulimu agawunya n'agatawunya. Yes, waliwo balina semen eziwunya. Simanyi. No, that's the truth. Because nze nina semen za mulundi gumu ate siziwulira. Akawo ka semen ke kamu kafaanagana.
kachogamba mbona nkawuka kuki kanjawulo bwanjawulo. Definitely. I know they taste differently, but they don't have the same odor. How many have you tasted? No, it's giving. No. They taste different. The thing is, I've not been with only one person in mabulamu wange. Meaning I know how. Yeah, but men's semen depends on infections. Have you ever had one ngaziunya? No, they keep saying women. But I think zina same order, same. What is the same? It is not even order. What is the same? It is scent. It is a scent. Same scent. Zina same scent. Techija. Scent. Kali kawowo. Si rusu. Actually, order is rusu. Scent is kawowo. Scent tochogera chiswaga. Don't say that. But the thing is, abamba unya because of infections. Abasajja. Yes, and it's not the first time. Never doctor no bachimanyi. Nga jukira mamu when they point to yogera kola mwana gamba ne gundi unya nnyo ziunya bubi ziunya zina different. I think in the differences jimanyi thickness nti waliwo omuntu nga zize zili thick nnyo nga you can sense them nga zikuyingira nogati. So no kunya zili thick. Nekati kankubulire wachi ezimu ziba thick endala nga teziri. Kati omuntu nga ina thick semen ziba abalwawo to do those things. But people who masturbate every day, people who have sex every day, babeera tebasobola kubeera nezo thick. Ate tegaba mangi. You know why? Omusajja wabeera nga ali n'omukyala we ne babeera nga they are doing the more it is like a, do you know this law of diminishing marginal utility or diminishing returns? Nti buli lwogenda nga okonsuminga units ennyingi otuuka no ku point of satiety n'okola ki n'okkirira. Kati that is what happens ku ebyera nti ogenda ne gajjanga mangi on the fourth round oyinza n'okkaminga air mpewo sijanaganze namaze empewo. How to tell that omusajja badde teyegattagatta nga gali thick. But kukya order kiri nnyo mu bakazi. Mulimu abakazi nga ate naddala infections. Okay, then there is this thing gana amazzi gemugula mu butale ebyo nabyo gye biri habo siganye syrups ziri okay ndowooza siganye naye but walone lwakwaga tigotubanye kati nawe oli musajja kati naffe tukugamba tukugamba waliwo semenzi eziwunya ati buli omu awunya lulwe nako tekaba kawowo ka muntu nenga ye nga si semenzi kaba ka semenzi kubanga abako let me tell you because musajja si abawunya private parts never doctors bawakane semenzi ziva mugwe ziva mwani you're coming whatever you're eating utegera nti no gundi ziwunya. The scent, the odor of this of semen. Kawowo, it is not olusu. It is a kawowo. Akawowo. Kawowo is scent. Sweet odor. It is not an odor. Not. Okay, kale odor yo. Odor ya semen. Naite kawowo. Akawowo. Ojobuze doctor jakugamba. Akawowo ako kavaringa okusinzira ku muntu by'abalya. Sometimes lifestyle y'omuntu. In other words, omuntu eyegundira ekijanjalo. It depends on lifestyle. Omuntu kagula janjalo week in week out afuluma. Lifestyle y'omuntu infections zonna. So ziwunya. Iyi ne badokita bakugamba lusembeza abasajja nga ziwunya. Ekyo badde sikimanyi. Manyi okutambula kulaba okudda ku myamba badde manyi bakyala bo. Olaba nange badde nkimanyi n'abasajja. Badde manyi bakyala bo kanti be babeera nga maybe because bakozesa ebintu bingi. Because ebintu bingi kati n'abasajja obwenzi. N'omusajja wawe nga akozesa abakazi bangi era atuuka ekiseera niziba. Naye ekyo si tekisoboka. Ekyo kyo simanyi mu kwano. Kubanga oli. What I know ekyabasajja okozesa abantu abangi omusajja nga having a sex frequently the dick tends to get smaller. It's an order whatever. Togamba sento tuswaza era bagamba semen typically has a mild slightly alkaline smell often compared to bleach, chlorine na so it smells. No batelimba. What your semen says about your health. So you mean these our differently or in your own natural that means these people don't say pour those things in the mouth babera you look as if it is disgusting. Very disgusting.
It is not. That is love now. That is love now. People even pull it out. Muscle. What? First you run. Nevuga ya white. Newe bale kubiri abambi tusiima. No, ati. Olaba ogambe muna different tests. But this man my bujema yise mu test. Kati chogama do you ever dated one man? Me? Eh. Bembe manyi balinga basatu. Do they test the same? No, I don't allow them. Two. Do they test they test the same, but how are they different? You don't allow them to do what? To enter? Biri byo bagambe wansi eyo. Jogambe jo testing abalungi. No, it is not by mouth thing. The thing itself tests. No. Hey, don't result in no. Oh, gambe. It's not by mouth. Oh, you test by what? Gwachoga muno saliva zokazokaze ziri testing. Go testing. Have you ever heard people saying nti omuntu oyo awoma? Chibategeza chabawoma. In quotes or in brackets. Awoma. You don't test them with your mouth. Hey, what do manyo lisa? But manyo olisa. They told us mouth is for. But manyo lisa mu mwanti webale. Nedda mukwano. Katinda kukato obulira noga bona womi ono tawomi. Ekintu kye bakola okutesting buli kimu bakikolera omugaso gwakyo. Kye bakolera emmere omumwa saliva obaze ezo ze bayita batya ezo ebiri mu kamwa mu lulimi n'amalusu bye bitesting emmere. Then the other test era bagikolera ekyayo ekikitestinga. Chogambo your people test the same inside that. There is a very huge difference varying from the size and how to use it. That size bingi nyebi ebireetawo difference. Choba manya tosobola kufaanagana. But So Doreen, mu bulamu bwo bonna 3 men. Akabeera n'abasajja basatu. Ku myaka gy'olina. Yes. Yagiwera asatu. Definitely. I'm in my 30s. Only 3. Yeah. Zinagala bwenjagala njagala. And you tokozesa these sex toys. No. How do you make your ends meet? Like, how do you spend your day and the nights? What do you mean? I'm busy. Na like olunaku ne luggwako n'okwata olulala omwaka ne guggwako n'ogukuba wali. Yes. Because I'm busy. Kati make up wekuba waki? What if we're good? I don't make up sina mungi. It's not a lot of makeup. Go la makeup atapaka makeup. You're the people abatefiira even to do those things. I don't care. Baga bino mwankola makeup mbakwera basajja. Bonyambala abantu banyambalira basajja. No, what I'm saying, you are the people abatefiirayo to make your things look better. What do you mean by make my things? No, whatever I'm doing. There's something they call self-care. You understand? No? There's something they call self-care. No. Okay, let me be straight. Now, let me say this again. Whatever I do as me, Doreen, thank you. Doreen, seeking a validation from anyone or from society. So the thing is, when I'm smart as me, even though you don't tell me I'm smart, I don't care. You look at yourself, Noga. And I admire myself every morning. I wake up in the morning and I look at myself, I'm like, yes, God, thank you. And I put it and I go. You admire yourself. I have to. It starts with you, my dear. Why would I allow a man to admire me when I don't know who I am? I know who I am, so even though you say yes. Look, omuntu yenna okwewundira munne. Okwewunda okera ku makya n'okola omubiri gw'omulungi. Alone. It starts with me. Bambi. That is something I have to tell you, and I don't miss anything, my dear. Bambi, okimanyi nti ogenda kukaddiwa mangu. Kankaddiwe. Okimanyi nti n'okwegatta kukaddiya. Sex eyakuyamba okubeera healthy, okubeera nga toyina birowoozo. Omanyi people ababeera ne stress when you come, obwongo bwonna bubeera at peace. N'owulira ng'ensi yonna ebizibu byonna bikuŋŋaanyiriza ng'obirina wano mu kibatu kyo obikutta obiholdinze bwot. Y'ensonga lwaki abantu after having sex and coming beebaka ateeka wansi oluba. Kati gwe ebirowoozo bye bikujjira eno KFM okuvuga speed olina okulooleza programu eri eno ki n'otafunako ku kasex.
kuba bali tubayita ba introverts kati mwe tubayise tutya introvert abamulala mukwano anti ngambi bali tubayita ba introverts bani bona bali abantu ababeera awo ng'obulamu bwabwe bali awo ebyabwe basirifu baagala kubeera bokka bakola ki babeera bokka but then tekitegeeza mbuno tebeegatta tekitegeeza nti they don't live life abatayagala kwegatta they are just introverts and you are okay with it. I'm celibate for crying out loud. Waliwo wosala unogamba I'm going to be celibate. You can decide to be celibate for 5 years, for 2 years, 1 year, kati gwe 6 target years. Simanyi, but I'm still living. I'm still enjoying myself. Until you get the right person. Until I feel like I deserve to. And you've seen, and people bakwana nga you feel that the juice is worth the squeeze. Nae. Nothing like just being worth the squeeze. I'm not ready. You just don't want. I don't want. I'm not ready. Are there some other people like you? There are very many. Sure. Wala wasajja wagono bali celibate. Ona balaba. Ha. Wala omuyimbi wa 50 Cent naye juzi yagamba yali celibate. Abo bayayi naawe ababa. Kale 50 Cent osobola aba America bichi osobola. But here in Kampala, Uganda. Why? What's the difference cheri? My friend. Right, difference cheri. Osanga omusajja ngambuye celibate. Hey. That one is out. Ngaludde. But otherwise, anti ayinza okuba nga aludde. Nenga demusabuni. Bw'olyako ne kana akagamba nti virginity is lack of opportunities. That's a lie. It is not a lie. Someone can be virgin nga yinga tali exposed, talina mukisa. No one is there to break the virginity. Jebali small percentage. Neza kakubulira. And there are some other people nga they don't have sex because they don't get it. Nabo jebayi nayo. Not necessarily nti no. Their minds bakyeteekamu. Zebadde singa tebanimba limbedda ebyo bye batulimba singa ne kati ntali. No, it's just me. We are different, my dear. Chiringa wala omuntu alina high libido mala nalo libido bichi. No kye kugamba singa tebanimba limbe ebyo superstitions ebyo batulimbedda. Era bobulawo okubreaking virginity, era bijja kuluma. Kituufu. Nedorin. Singa ne kati ntali virgin no kan. Just imagine a situation omukazi wa 30 years nga ali virgin. What is wrong with that? And you feel ashamed of yourself. Number story juzi ku KFM ngali 38 years ngali she's still a virgin. Nero akobuzibu ngabo yabwa ngobuzibu bwasanze for real. Nga there are no opportunities. She was into school books bichi that natuka life happens man. There's an whatever. But ngali 38 now nenga nga looking for Mr. Right. Nenga echimu ekirimu kumwewunyisa is that buli gwagamba nti ndi virgin. Adduka. Definitely. No. Definitely. No sane human. Those days virginity was treasured. But these days I'm like Doreen, leka tujire gundi wanene tulabe. Omuntu omwala wa 38 olowooza musajja ki wa myaka emeka ali asuutinga obulamu okubeera mu bulamu bwe? I think anyone. No. Togenda ate kuba wa 38. No one 20s asobola. Togenda kubeera muntu wa 38 ate webereke kana ka myaka 2. Jebali 2020 zip ngaba dating. And now when you don't feel it. Gwabeera kikola. Ebirako zino tekyali ebi. Age is just. Siduli nsoro dating omwana ali mu 20s. Next 20s ngaba kisi mu dating atenze te mukulu nnyo. Ngamba ngoli mu 30s ngoli mukazi. Why not? Olaba badetinga onzambiga. Ekyamazima kyo omusajja yandibadde asingako ku mukazi emyaka nga 7. Yandibadde kati tolaba nti kati on 20 omusajja yandibadde asinga omukazi obukulu. Kati omukazi waba asinga omusajja obukulu ky'ekigaana. Kiba kibi nnyo. Kiba kibi nnyo. Kizira n'okutta kitta. Nze kati mutabani wange Ashley nga ndeetera omwana. Bakati ashidoza igwe ninanga omwana omukulu. Nga ndeetera omukazi ng'omukazi nga amusinga obukulu. My friend, nedda. Sisobolerako ddala. Kabere nno kati kankubulire. Kabere maama w'omwana yenna. Omwana n'amuleetera omukazi ng'amusinga obukulu, ng'asinga omutabani we obukulu. Amumugaana. Ebyo biri eri mu bazungu. No wano mu Africa. By the way, ebintu ebimu eby'abazungu tubireke tubibalekere. It is not morally right. So it is not just a number according to you. It is not just a number mu Africa. More so ng'omukazi ye mukulu.
age ayinza okubeera nga is just a number ng'omusajja ye mukulu because a 60-year-old man asobola dating omwana wa 20 asobola wa 20 but the other way round my friend olubalaba nga batandika aline jajjaawe but ku musajja tebasobola kyogera lwakuba ffe tusetinga kati standards naye nze kati ku myaka gyange gye ndiko and by the way this month on 23rd birthday yange nga tuweza mmeka just 35 ku myaka gyange gye ntuuseeko ndowooza nti tekyandibadde si kirungi era si kikola okuleetinga omwana ali below 24 naye kati okimanyi nti waliyo omwana wa 24 andaba ng'omwana omuto definitely naye ng'akwepikira naluva nekunneepikira ngalaba ndi mwana muto anekye ngamba naye kati kati just imagine nga nze ndi mukazi nga ngenda mu 35 ng'ate omulenzi wa 24 aba muto ebyo tebikola biraba ennaku zino gwe singa omanye ekiri eno mu ground my dear ati kati awo kitegeeza omukazi watuuka okukola ekyo embeera ebeeganye kati gwe dolini okimanyi nti waliyo omukazi eyeegumya kati golaba sigamba gwe nze byo naawe embiti yabyo kati okimanyi nti waliyo omukazi abeera awo nabeera nze sibiriiko nze I do this at the right time at the right time at the right time ndolaba agenze wano naatya talina mwana atandika panikinga kakati ate abo balaba baba basettinga standards nze omusajja alina okuba bwati alina okuba kino alina okuba kino alina okuba kino agenda okulaba atuuse gy'alina otuuka agenda ku apex tannalengera alina byonna byayagala kati okimanyi nti no si bato naye atuuka ku kiseera nga jayajja wale uliddeko ekigamba jayajja si standards ng'olwazivuddeko nga values nazo azivuddeko tewakyali bya values atuuse ekiseera ayagala kuzaala atuuse ekiseera ayagala marriage ate leka nkubulire buli lwogenda ng'okula ng'ogenze wala ng'olemeddwa okuzimba love mu buvubuka buli lwokula eyo ogenda kubeera kusanga ebizibu bingi lwa nsonga ogenda kutandika oddiringira mu basajja boolaba nga be bajja mu sayizi yo kyokka ate nga bafumbo n'abato era balina abafumbo nga buno obuvubuka sanovas bukyazakyaza obeere mu kwerumya omutwe ogenze wakavubuka osanzeyo obukomo osanzeyo ki kubanga kakyaza abagundi kati otuuka ekiseera ogambe kati njagala omusajja ng'akuze mu birowoozo kyokka oyo akuze mu birowoozo ate olwedde alina omukazi oba abakazi olaba ogenda okubeera namba 3 naye nga gwe wakireetera olina obeera namba 10 alaba oyinza okulowooza ng'oli namba emu nga olina olukala lw'abakazi me I wouldn't sure yakuba nebbuba you want it for you alone which is impossible these days but yes ogenda gujjawo gugumukwano Casta, you don't like it, don't mind. Never ranga. You said you don't. No, I don't care. But I'm saying is that one thing it's me. But why don't you? Get a man. No, like it. I don't want. Why would I? Love. Someone can be circumcised, very clean. I think the saga is circumcised. Jajange bomu. So kole oyagala omusajja nga si musale ndaba abakyafu kugwe n'abakomole baba abakyafu ate owakana nedda nanti kati olaba bw'oba otambudde musajja bw'oba otambudde ng'osibye oli bize gundi luno luzizi lufoominga crystals eza white beeyonja ne beeyonja neziremera muli beeyonja olaba kyagabanya okweyonja nosika ekyo ekikutta ne bw'okikola otya ne I don't care what you say beeyonja wala n'oli nga mukomole nga mu it is only that you don't put it in your mouth but people who put them in their mouth because you've also seen and I've talked with different people kugambya abasajja abakyafu abasinga basajja mwe muwunya tukyali kukyakomola kyekugamba so don't even put it on circumcision and I think when someone is circumcised nga tokuza those bush omanyi waliwo abantu nga
they don't mind about the bush ze kugambye people different ati bush yetu yana newunya you're not understanding ngoli amanyo okweyonja you're not understanding me we've seen go things sura abutonde wali wolinga no deal but you don't put the mouth there then how do you tegedde about the mouth or not pa muntu aba uyo bomuwulira wali wolinga yekuba ne deodorant gera awunya wali woli atokula deodorant ngata specifically and particularly talking about the other part you got only the part because by the time you can't kuyonja this part meaning wali muchafu you're not bathing kata you going to take care of this part when you can't even take care of this part wali wolinga muchafu tanaba ne waliwo naanaaba nakola byonna naye ngaawunya nga tamanyi kunaaba that's another thing basi baba bagamba mugenda mutoyi temwesimula bulungi mulekayo ebintu emabegeeyo bwobanga labayo no si basajja bokka si bokka n'abakazi bwobanga onaaba manya ng'ogenda mu ttooyi n'otanaaba kabina you live there sacrifices si buli omu that toilet paper cannot thoroughly clean you. Era buli lobanga gwaba wayagala kigezesa. Just go there emirundi ng'ebiri. Clean as uchitwala you can even take a full tip of 1,000. Goje cleanize. My friend, when you reach home, look into your panties olabe. You have to have water and clean yourself. Naye kati kiseza ku toilet olaba kati ekintu kyokunya kyogambye. Ekintu kyokunya kyogambye kale wakiri kakabeeremu nga ka butonde obanga okalwana naye nga nawe you do the needful. Kwachi obera bushi. Kwachi obera bushi for God's sake. There are some people bulire ebibozibozi mbuye bo bagala abantu nga bali bushi. Nje balimba. Why don't you get circumcised? Why don't you? Kati circumcision ya bwerere. Medication ya bwerere. Tuyagala chi. It is healthy. And by the way, let me tell you, when you circumcise that thing, efuka hard. Wesanga kati ola bino ono sirimu. Walo small percentage like 20%, gy'osobola okubeera ng'osobola owona akakawuka. When you are circumcised, olaja kujaga menti bahaji nga babufa. Yes, bahaji babufa, but era wabaawo risks eziri high. Ne waneeno bino ebintu ebitandikirwako. Nothing is going to hide in that thing. But now, I'm telling you, my living testimony, I have lived with it and without it. I lived with it for 20 years. With what? With uncircumcised dick? Yes. You got circumcised at 20 years? Yes, at 20. At campus. Gabafuba. Yes, at 20. At kitegeza unalinda ni surveillance. Birumu of course, naye sinyo. Bwaba obujanjabi. Nze n'omuntu n'omukyala yampa swedding okuntu alafu circumcision yali customer wange. Naye nga twali tulina anything attached. Naye yali musawo. Nemubuuza ndaba obugundi obuyitawo. Kati kito kyange kyagenda ne bakicircumcisingira mu basiraamu ne kitana. Nzirayo nkisange wa mama nga kiri mu ddiiro. Bali mu kinyiga. Nga bakijjayo eri. Kiteeka wano. Ne bakinyiga akantu nga kaatana. Ate koligi wa nkazini wange gwe twagenda naye. Lwakuba yagenda mu ddwaliro ddala. Kati ate yo bayeekosa atya ate n'atana nnyo na. Ne baddamu oba yabaaki ne bamudda namu. So mulimu risks, but who made you get circumcised? Your girlfriend by then? No. Go achelo Nachelowoleza. Nze gaye muto wange kasita yakikola. And I'm telling you, all my boys get circumcised, and they do that at an early stage. Mwezi gumu. They are all circumcised. Era we bayituuka eyo bo tebalimanya nako nti tibaliko nga they just look at their thing and assume bazaalibwa bwe batyo. You're talking just treated guno omwaka, so guno omwaka nga tumaliriza literally. What should we do? What should we do as men? Nah, there's just a mindset. So it's just a mindset. So kongambe, chiche tulina okukola guno omwaka okugumya relationships of our marriages. First of all, what I can tell you, dear men and dear boys and dear guys, abawala beeyongedde okuba ne siriimu. Yes. Yes. Abawala beeyongedde okuba ne siriimu asusse okubuza symptoms.
I am telling you. Abuza symptoms. Wale episeno je batuletedde eyo myezi omukaaga vaccine eno. Pre-exposure perosis babagiyita siri nnyo bya busawo. Naye bweze tugyekube. Naye bw'obanga obadde ogeze n'ekintu nga tokitegedde bulungi. By mistake ne kibanga nga kigize, go for post-exposure PEP. So proper yatuuse ddo batanatuuka. Empiso tennatuuka. Mweri but tennabeera here and there. Abawala beeyongedde okuba n'akawuka ate nga balabika bulungi. Abawala abalina nnyaasi balina obuwuka. Beegendereze. Mayi balina bino bisitoola ebyokwambala. Ate kati nnaku zino ddolo n'abantu baganira bwerere okwambala. Okimanyi bino ebigundi ebiwunya byavaawo. Ezo condoms eziwunya. Kati batukoleddeyo. They have 10,000 oba 15,000. Sisi batwala bulamu bwo. Ate yeewonya bingi by the way. Nga buwunya bulungi nno. Because yo kyekola mulimu flavors. Because yo kyekola ojogo olekaawo buli kimu. Era buli lwogijjako bwoti nga nkasasiro simanyi infection zo lubuto lwo simanyi sirimu. You dump it there. Ng'otambula ng'ogenda. You leave them with their everything. So ekyo twebereremu leka message kabadde k'abasajja. Abasajja abawala abalwadde. Mwambale mukebeze. Buneno bu rapid test buneno bugundi simanyi data mine bukyobo. Osobola okukozesa naye bwegendereze nabo. Because bulaba sirimu ayiseeko. Omuntu ayinza oba alina akawuka ke kakyali fresh and clean mu mubiri gwe. Bwe nojja n'oyoola ate kyemmanya akapya. Tekakutte nneeyana. Abakazi kyenyinza obbagamba abasajja bonna bafumbo. Kati abasajja bonna bafumbo kali gwe wadda mu byekisiru mbwate simanyi mbuzi kyagala musajja olina obwana bubiri oba busatu oba kamu. Obufumbo bwasooka bwakulemu oba bakuzaaliramu ku lujja oba bakuzaalamu nga totegedde oli mu kwerondalonda. Simanyi ono mufumbo. Musajja agambye ayagala kuwasa owozambu mufumbo oli musiru. Humanity is selfish. Gwe wacho owozambu ate gwe genda n'omusajja wo. Gwomanyi oba oli anaafa oba oli anaamukyawa. Musajja ayagala kuwasa olina obwa ayagadde nakuyamba nakwagala ng'olina oli single mother olwerondalonda. Are you stupid? Are you mad? A single mother talina choice. Yes. Kubanga kati gwe okimanyi nti waliyo single mother alina abaana basatu mu basajja basatu. Kati gwe oba okyalina choice. Bakubanya value naawe. Abaana basatu mu basajja basatu. Why not? Ng'olina choice ne value. Na value. Which value is that? I know me. Nga you are looking for a fourth one from I know I am until I get someone else. Mpaka we nafuna omutuufu. So gwe tofuddeyo oba olina abaana munaana omu eggomo mulala we. Amanyi oza bakabanga gwe. I know me. Wajja kujja omuntu. Towabya abantu. No msiba sajja kujja omuntu gajja kunjagala n'abaana bange omunaana. What is wrong with you? Ate n'omusajja okimanyi nti n'omusajja bw'obanga olina abaana bangi it is ayinza okyolanga ekiri okay but agattako kali mu basajja bameka. Yamanyi. Ng'obuuza 3 from 3, 4 from 4. Life happens. Tekikulaga nga abayeegasse. Ate sisinga babajjejjeemu. Babajjejjeemu taba talina bujulizi. By the way ffe abasajja oli bw'ajja naganze n'akajjamu embuto 6 za basajja 6 tekiwulika nga alina abaana 6 mu basajja 6. I'm telling you. So anytime from now tugenda mu basajja abo batuwe ssente n'omwaka batuwe ku ssente benje gwe tuzigaba. Tebabawa. Ole. Temusaba abasajja balina ssente mwe temuzaagala musabe Katonda abawe ssente abakazi. Ate mwe tulabiramu abasajja mulina. Musabe Katonda abawe ssente. Abaana ennaku zino bakola abaana bavuga embi abakazi. Emergency baby nakuterako 2. Beddawo osabirize emitwalo 2 mu sinnafuna kyakulya mu saamu kalanchi. Gwe saamu kalanchi ani agenda okwagala? Akame nakujja mmanya gwa kireese wano. Amma mwebale. Oyina kyakyagala otugamba. Bino byebinsi byebindesa ekifuba. Naze ndi mulamu. Kyebyo wasomo olunaku lumu. Gwamanya ebirimu. Ebiriyo. Anytime from now tugenda kweta sex toys. Tugenda kuba tuziba kuba maaso. Ez'abasajja n'ez'abakazi. Ez'abasajja n'ez'abakazi. Tugenda kuba tuziyingizaawo. Byebyo. Naye tukole ku buto. Olubuto?
Root atuluganye kutolaba nga tulu. Mburukende yasemba Mtyaba lutete weddeko. Mukama Katonda. Lweyongedde bweyongedde. Oba lukyafa. Bana bapesa tegasibawo nga muno. Nedda mukwano. Kana kazali na ka medium. Mulito nyambala XL. Baba medium yeyo nedda bazza. Naye single mother 226. Twalize eri twatiisa muri. Single mother 2026. Asamu abatufuula single mothers. Mama abantu bana mubanaira. Ate bonna si basajja bonna basajja. Eso. Bonna babi. Omuntu gw'oli omu oyimiridde abala bonna batudde. Abo batudde gw'oyimiridde you. Gw'oli ekizibu. Kabakunvumire ba single mother. Wamma tugende.